Nzogu Kefa omutuuze w'e Kagoma mu Jinja yatutte mukyala we wagose Harriet ku poliisi gwalanga okumuloga. Ono asabye poliisi okubaawukanya bagabanye n'abaana babiri be baazaala ye omusajja atwaleko omukulu omukazi asigaze omuto. Ku poliisi Nzogu ategeezezza nga bw'azaasanga eddagala mu buliri era ng'ebiseera ebisinga obungi abadde alumizibwa omutwe olw'eddogo ly'omukyala oyo. Mu buliri ndina ebintu byenasanga wakuwasiize nayo bino byonna ze mbadde simanyi mu bigenda na bisanga. Wabula omukyala wagose Harriet ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Ebyo tibindi lwakubanga Zaidinda nalinviire yo myezi ng'esatu einuma olwedde nalinga naye nga n'ogwo omufaliso tutoola kugwaba naked ng'ebintu tabibona. Afande Nakanda wabudde abafumbo okulekeraawo okulowooleza mu bikolwa eby'eddogo singa babeera baagala okuwangaaza obufumbo bwabwe. Ebyokugaba abaana afande abiganye n'agamba nti abaana bakyali bateera bwatyo n'asaba omukyala okubasigaza omusajja abawa obuyambi. Abaana kyengenda okukola ono tugenda musigaza n'abaana be ng'oddeyo entebe gy'ogende otandika obulamu obupya. Mu ngeri y'emu poliisi eriko abavubuka beekutte lwakumenya ennyumba y'omutuuze. Bano okukwatibwa kiddiridde embwa ya poliisi okukonga olusu ng'eri wamu n'abapoliisi okubatwala paka abavubuka bano bwe babadde basula. Omuntu wa wansi gavumenti temuyambye raba ekikolwa nga kino. Mazima ddala basaana na kalabu oyinza otya n'okoona n'amabaati oti n'okoona n'emitayimbwa egyo giigyo. Ennyumba egambibwa okukonebwa ya Abdu Yiga omutuuze mu kitundu kino nga mu kwogera kwalumiriza ow'ekitiibwa Kaddu kibeera okubeera mu kkobaane ery'okumulemesa ekifo kino. Emmanyi baakuba ennyumba yange nesijjaako musango kubo mwami Kaddu omusajja wa Kabaka Kaddu Kiberu ne mutabani we Sabbaani. Bano batulazizimu ku mpapula kooti ze yabawa kw'ossa n'empapula muzeeyi Abdu kwe yagulira ettaka era n'ategeeza nti mu biseera we yagulira Kaddu yali taliiwo. Omu ku bakwate agezezzaako okwewolereza nga buteerera wano batwaliddwa ku poliisi okwongera okunoonyereza. Ekyo kintu ky'abantu balina bwongo ekitegedde kati simanyi sigenda kulemesa amateeka g'abano. Ettaka eryogerwako liweza obunene wayiika 3 era nga lidudde nga liriko enkaayana nga Kaddu yatuuka n'okutwala Abdu mu kkooti mu mwaka gwa 2013-2016 kkooti y'ekibuli n'egoba omusango guno ate ye n'agenda mu maaso okubagoba ku ttaka. Abatuuze balaajanidde Obwakabaka kw'ossa ne gavumenti okuvaayo eyambe muzeeyi Abdu ku by'ettaka lye. Minisita wa Kabaka okudda ku bintu by'abantu n'atandika obisanjaga tamenyi wano wokka. Ekyalo kyonna akibonyaabonyezza eri emitala amenyeyo n'enda amenyeyo yasobola okubeera ku ttaka lino yekka. Katikkiro atuyambe. Katikkiro wa Kabaka atuyambe. Pulezidenti Museveni nawe vaayo oteekeyo omukono bingi by'otaddemu omukono. Guno mulundi gwakubiri gwendikola naye ababukedde mukoze bulungi okujja tudduukirira okola ati affe tulabikako kumpewo ensi esobole etegeera ebizibu byaffe byonna. Kakati ebyo byonna tugenda kukola ki? Tujja kuyogera nga tuliwa walimu era ababukedde mukoze bulungi nnyo okujja okonjola ensonga kuno. Membe Brian ne Lubega Ivan be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV. Embwa bwe zizze era zimutalizza.